Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Okay, omulungi atwabwe tuyingiddewo ne program wewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Webale kubanga ate otunize gwe wenna omulungi atwaba ku Sparktive buli lwa Sunday ziba sawa 12 n'ekitundu. Nawe atulabira ku YouTube channel wewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Webale kusubscribinga. Tuyingiddewo amanyanga bujjo nakawombe Shifa Hope tugenda kola surprise eno. Omukyala ayitibwa Nalongo night ali Sweden ye yancontactinga nangamba nti Shifa waliwo brother wange bamuyita Tarzan nerinnya ddala lyogenda omanya brother we amwagala nnyo bamukwano amusiima mu bintu bingi amubeereddewo nnyo amukoledde bingi n'abalala bangi nnyo baabedde hero waabwe mu bulamu bwabwe wetto ne tukwegattibwako ne abaana be abamu kwabo. Alright, siba race eyo naye nga nsaba mutugoberere tulabe bwe binaatambula bwe binaabeera era nga bwentyo nyongere bajjukiza nti aba Hypex Studios be bateekamu ssente ye basangibwawo najja nankumbi ni Yakubyeek Hotel ku Busabala Road obasanga ku +256 754 19 24 34 oba nobasanga ku +256 789 34 38 0 njiddamu gumu eri +256 754 19 24 34 ye bwe batyo gy'olaga mukwano oba olina omukolo gwonna golowooza okuba ng'otegeka yes balungi nnyo mu kkuba ebifaananyi ebirungi ne video coverage ku mikolo gyonna gwonna golowoozaako nti mukolo babayise Hypex Studios. Era nga bwentyo mukwano nyongera okujjukiza nti gwe wenna eyandyetaaze okuba ng'ogenda e Canada mikwano ye tulina conference egenda kubeerawo mu June tugenda kubeerawo mu Toronto Canada. Tulina conference egenda kubeerawo June 27th up to 28 era nga bategekedde conference eno beba New Afro Canadian Foundation ya conference eno eri ku International Empowerment Conference on Healthcare and Medical Sector era nga okumanya ebisingaka objectives ziri ku HIV, stroke, AIDS and related stigma, cancer, social care assistance patients era nga okumanya details mbagambye conference eriwo June 27th up to 28th 2025 tugenda kubeera Toronto Canada Banquet Hall 237 Sackville. For details badde mbasaba mu contacting ku namba eno omukyala ayitibwa Kathe Kabite mumusange ku +1 647 271 6223 njiddamu eri +1 647 271 6223. Yes ate ng'era abalungi nyongero bajjukiza nti Kampala Polytechnic Mengo be batuletedde omukisa okuba nga tuddayo tuyigirizibwe mu courses nyingi nnyo ddala designing, fashion and designing, okufumba that is catering bingi nnyo hairdressing and makeup so many things. Bekwate gwe wenna mukwano wonna wooli totya myaka gyo oba oli myaka emeka kasitoba nga watula P7 oba watula S4 oba S6. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga bagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga bagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0 27 26 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Alright, bwetyo nga tusimbula okuba nga tugenda ew'omwami ayitibwa Tarzan era nga tugenda kukolera awo mu kibuga Upper Street kyemmanyi we tulaga Universal House. Yes, around there we tulaga naye nga nyongero bajjukiza nti Park and Go Tours and Travels be bateekamu ssente ate era be bakafulu betwesiga bwe wenna yandyagadde okuba nga otravelinga mu Europe oyagala genda mu Middle East oyagala genda mu Asia
oba oyagala ku travelinga within Uganda babayise Park and Go Tours and Travel mukwano gendayo bali awo ku Entebbe Road ekajjansi ku kizimbe Hamida Loft level 3 gendawo obeere ng'ate obeebuuzaako batya bw'oyinza okukikola oyinza kuyita mu process. Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula ekkula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida ekajjansi. Park and Go Tours and Travel ekajjansi. The world starts now. Alright, wettate katusimbule tubenga tugenda eri omwagalwa waffe olunaku olwaleero omuzira waffe gwe tugenda okuba nga tucelebratinga naye nga abasiraamu mwenna bagamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu swawumu egenda etya so mutugoberere tulabe kyemmanyi nti tugenda kusimbula n'emmotoka wano but tugenda kutuuka somewhere tunonye we tugireka nga bwe mumanyi town tetujja kumalako tukwatewo ate boda okadda nga bwe mumanyi bwe tutera obbikola nti omuntu oba aliwo oba aliwa tetutera kulemererwa so mutugoberere tubeere ng'ate tweyongerayo. Naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze hokoza birungi kyenda sorry aibine birungi rwenda kulukumi kuwate rwenda olobulabo bwokumukumu bwotona busurprise ekisoka wantegera kuva kukagere mpaka jinkoma kyokumwanono banyawo naleta onobugoyo butuka omwanono naye wawo batulaba katufune boda tuyingire town ku Universal House Upper Room Street tufune boda nga 3 oba 4. Okay, omulungi nga bw'otulaba yes emmotoka tufunye bwe tugipaakinga awo we booleza emmotoka so nga bw'otulaba wano tugenda kuba nga tulinnya boda tuyingire ekibuga tunoonye omwagalwa waffe naye nga bannange tuli ku time obudde butuyiseeko bamukwatidde awo bamulimbye ebintu bingi byonna biweddeyo naye nga bannange mutugoberere. Room Street waggulu waliwo wansi ne waggulu ku Universal House. Bwaba tamanyiyo tufuna amanyiyo twanguwe kuba tugoba time. Naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze hokoza birungi kyenda sorry aibine birungi rwenda kulukumi kuwate rwenda olobulabo bwokumukumu bwotona busurprise ekisoka wantegera kuva kukagere mpaka jinkoma kyokumwanono banyawo naleta onobugoyo butuka omwanono naye wawo mubwakikwata mupomelanze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nina sikubino byokola muliwa tuli wano nga ku mapeera otwale ku stage nagambye Universal House mubuuze Universal House. Hokoza birungi kyenda sorry aibine birungi rwenda kulukumi kuwate rwenda olobulabo bwokumukumu bwotona busurprise ekisoka wantegera kuva kukagere mpaka jinkoma kyokumwanono banyawo naleta onobugoyo butuka omwanono naye wawo bwakikwata mupomelanze ezo surprise ataka. Precious oli side ki?
we bayingirira anti nange ndi ku boda ndi mukutuuka obwedda noonya we mpakinga mmotoka nga sina bwe ndiyingizaawo kale kankituukireko ddala kkubire ogenda kundaba ndi mu suuti ya yero ne blaaka kale naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sori aimine birungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olwobulabo bwokumukumu bwotona bu surprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma kyokumwanono mbanjawo naleta ono bugoyo butuka omwanono naye wawo mubwakimpwaja mupomelanze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wasoma wagenkuga nkutyanze sebo wanjiga bwe baali basoma ku shakazulu nga gwosoma nze hitira musoli nga gwoli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku byamasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanemu kanabiri mwana gwe kunzita kanemu kanabiri mulenzi gwe kumenya wabula nina siku bino byokola mwana kwanina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana naye baabanza okireetamu emmotoka ntuuyana nayo universal house kirina okuba nga kirinaanye wano universal house ono naye aleka mukulu tugende kuba stage tubuuze naye ng'erinaanye wano oli wuli universal house neeri wanuwe katuyite wano katuyite wano kale banaali muntu alabye ndi ku boda eri mukuntuusa awo motoka ngipaakinzi kale sebo naawe tali kuggwe odde wali tugende abantu bali serefish n'okwessaawo gye tuvudde yonna yonna mpaka wano era mbu tujja tukwate ye kuki anti abadde atandise abantu abamu omusango bali aido ng'anoonya naye ndowooza waayogererako bagamba ayogedde kyagamba asinga okutegeera bali bonna ababooda abatulagiridde we tulaga mbu ye omu abasinga otutegeera ali special mbu muzze mumunoonye
anti omuntu aba atiisatiisa otye muleme kweyogerako nze neeyogerako kyekyansomesaako kuyiga kweyogerako oba kyenafunayo kale bagaye tusalemu ate twetooloole kati awo tusigaleko eri wano era neeno wanuwe tawuni kati bw'oleetayo emmotoka ogiwuliramu ekutama kati lookedde ng'onoonyaawo ngo ekintu kibanga ekipya wootayitanga banaye amasimu kye gankola banninze kyokka nti okunsikako essimu wangi nnyabo mukwano ninaanye ndaba Plaza tumaliriza eri nga ye tulina kwetooloola tudde eno kati kwendi nnyabo kwendinaanye nange gyenzija simanyiyo ababooda babuuza bubuuza twetoolodde okuva ku Namaganda emabega w'akatale ng'ezimu wanuwe tuli mu kutambula tuli kujja ku Universal waŋŋambye gwe tugenda okukolera mwali ndi ku booda tunoonya Universal weeri kuba sigimanyi kati nze ndi ku booda bwe tujja nga tunoonya nyambadde yero kale bali tebannatuuka oli atisse ababiri ye wammeka okay be basatu kale mugabane zino bongeddemu 5 muzigabane Hello? Wanje? Tuli ku Universal House yennyini nga sikulaba. Universal, eno si Universal House. We tuli nyimiridde maaso gayo nyambadde yere kooti. Kale. Ate ali waye bukuba waba opposite twandi mulabi. Musa. Yango kwate bino. Muje baleko. How are you dear? Bambi sorry. Ugenda big jam. Nenga sina change. Oina change. Ndabika nyina. Mfunyi. Kwata wange. No mwangu yokwata katoke tujje mbiveera. Mufunye che gondi oyo balance we nabadde ku mobile money nga teziwe kati bano bannanga abeemirere baŋŋambye balengera Universal House banaye how are you fena tugenda tuukayo omulundi gumu tugende rumwe okay kati ab'omulero baliwa be baŋŋambye nti nno bali opposite okay okufuna ayagala toli adduka tagenda kudduka kati it's okay kakwate tewali biralo bane ebintu by'okwenoonya how are you? I'm fine, how are you? Fine. Yeah? Thank you. Kati mwandyagadde tukikole tutya tagenda kuteeba we just go there and surprise him or you want him to guess? No. We just surprise him. To guess oba biki. We just want to surprise him. Okay. Then after the surprise, now you do your
Okay, okay. because Yeah. you have your thing. Ali waggulu. Mubadde mwamulese ku madaala. Lwaki bamulese ku madaala? Waggulu okuva obwedda ssaawa n'amatu mu Lwaki mwamutaddeyo? Anti wansi bakolawo. And his office is down. Mujje tugende. Kati anti mulinde tugenda genda. Relax, calm down. No, we are down. Yes. Just that the person is running. Tagenda kudduka. We know our father. Nkitegeera tagenda. I know him. This is a different capillary. This is a different Anti bw'aba outside era we tutandikira. Mujje tuyingire bannange. tutandike. Anti alina gwayita bakuba ebyuma. Ebintu by'okuŋŋaanya abantu nga tokola bw'omu, it becomes hard. Banaaba kuba gundi. He gets irritable first, so we need to handle it naturally. Yes, lwaliwo gw'okyalinda. Kubanga bano bali kumpa pressure and I'm going to sweat now. Tugende. Musabe just anyone kuba nange sibamanyi. Osaba omuntu ne tugira ne tugenda. How are you? Nah. Leta kwatireko kimu. Wanje mkwano. Tusooke tusembereko wali. Like almost. Enajja biwulira kuba bandi biwogana. Bambi yangu abantu bali kumpa pressure Client didn't come in for this. Naye nze muntu ayagala introducing ebintu mu show yange. He wanted one person. Nangamba osanga kankimulageko bwe kinyuma next time. And we've worked for her before. You remember hotel eri? Yeah, the same person. Okay. Era badde banonye baleka these bags. Same place. Kale. Okay. Kanzijeko glasses. With them? Really? Nenga nsweatinga gwe kyoba omanyi. Eyange handbag. It's okay. Tugenda tandika nga tuyingira. Lwaki tetusoosezaayo ne ababandi mwe mujje after mujje tutandikireko wano munda. Kale ani bano bayitemu ababandi bajje tutandikire. Is here. Nati leka bano bayitewo bandi ajje. Bano bayitewo bandi. Tugende.
Spark TV program Katonda wewunyisa wange. surprise your loved one. Yes, olunaku olwaleero tulina daddy waffe omuzira waffe omwami ono omulungi gwe tujja okuba nga tusurprisinga. Ekinneewuunyisa nti weekanga gwe tobyagala nga lwaki tobyagala omanyi enkukuta gye tukukuse naawe ku balala nga nzija nkulaba tukukuta gwe ng'abalala baddobibagaliza lwaki gwoba yali maamuli n'abalala tuzze nga tukukuta naye nga tweyanziza mikwano mwenna abakibaddemu okulaba nti daddy tumuselebratinga nkimanyi nti agwana ekisinga naye daddy bwe tuti bwe tuzze kati nsaba briefly one by one abeeko obugambo bwagamba daddy. Yes, olwaleero andi kitegedde bulungi nti baakidde naye engeri gye tugimuttemu era kukutanga bw'okyogedde but we thank God for life ye ate ne twebaza mukama olw'omulimu gwatukolamu ne twebaza mukama kubanga buli lunaku lwonna buli lunaku sikirowoozezza nti ayina kyakitegeddeko olina omusango nga tuzina wano naye mwebale kujja tusanyusa obbalaba we celebrate you at your birthday. munkoze bubi Okay, next. Sifa oli mubi nnyo. Eva, mama yangambye Eva. This is my dad, Daddy Chamba de Tarzan, the one hero I have in my life. We are celebrating you today because of the many things you have done for us. Not only being a father, but a friend. Mukwano nnyo gwaffe mu buli ngeri yonna akubeererawo amanyi n'okuvuga n'akutwala ewaka n'akuleka mu nnyumba n'amala n'akubira essimu nga yo olwatuuse n'akubuuza watuuse bulungi ng'ate yakubuze n'akutwala. So he has been there for us. Atubeereddewo buli omu personally amubeereddewo mu buli kimu. Give our lifetime of school, give our marital life. Giving the fact that atwagalidde maama mu all levels. Ne bwamulaba nga leero anyiize Alista agamba esweta yeeriwa. Like the care that he gives Elisa passing nti no ebintu byonna bibeerawo naye n'asigala nga alina okwagala. If there is a definition of love, yes, my dad has love. Wow. And he is love. Wow. So we are celebrating you today for your birthday. Thank you for being our father. Thank you for loving us. Thank you for honoring us. Thank you for still being with us in everything. Akugamba yakagamba kamu nekakucyankalanya embeera naye n'akumala n'akuzza. N'agamba kati ekyo kitegedde ojja kitereeza bulungi. Man you. Let it be parenting. Let it be in work, developments, everything. So Daddy will celebrate your birthday. Your next. Yes. Daddy. Oh, Daddy. Wangi? You deserve it all. Everything. Singa twali bakutwala ku island obereyo week. Twandikutwalidde. Buli mwana twali Mombasa. Techamala weetaaga kintu kinene. But happy birthday today. Byonna magi abyogedde kati kusanyuka enyumirwa. Wama by the way. No birthday. Si yazaliwa 27 Feb. Era tubadde tumanyi tugenda jiga. Kati tujigase. Ne Kelsey. Kati tujigase. Tujigase. I'm so happy n'omutwe gunnuma gw'essanyu naye. Bambuza mumbuza buziza. Okay. Omulala. Yes, Daddy. Daddy, happy birthday, Daddy. Thank you. Tweyanza okuba part of your life. Fetuza as a byproduct of your love. Naira fetuje testinzeko love yo. Amina. Daddy is a true lover. And abeerawo ng'abaganda bwebogedde abeerawo for every situation. Daddy wange azze mu ddwaliro nina abaana naye buli mwana azalibwa daddy wange amuzukulu
nena daddy bakwagala nnyo nera ye bagambye nzija sigenda kusobola bajja ku ssomero ne baŋŋamba naye genda obeere ne jjajja so bakwagala nnyo nange nkwagala nnyo tweyinza okuba mu bulamu waliwo ekibuzo ekitambula nnyo ku tiktok singa wali osobola ozaalibwa omuntu omulala yenna yandibadde anize sobola nakukyusa musobola kyayagala option yange so happy birthday daddy. Thank you. Any other love of a father. Jakuba bulungi. Okay. Omulala nga bw'ajja katufune n'ali ku ssimu. Halo. Nice. Halo mukwano. Wangi. Muli mutyeyo. Gye tuli mukwano. Bankubye eccu baaba. Eno equalizer. Equalizer yennyini. Nze mmanyi nga 5. Baaba. Ana bali netegese kubaddukako. Olimba. Bankedde olukeera. Nga nsanyuse nnyo okuwulira mukwano. Naye mukwano twebaza byonna byotukolera Tarzan munange brother wange simanyi kyenyinza kuwa. Kimala kino. Nga buli wamu obeerawo mu bulwadde gwe wuuyo ntuuse entebe gwe wuuyo mu matumbi nzirayo gwe wuuyo mu matumbi bannange simanyi bwe nyinza kwebaza. Nina kyenjagala okunkolera mu bbanka n'odduka oli mukono n'odduka ku booda n'okomawe mu tawuni emotoka n'ogirekayo bannange omugjawo omuntu bw'atyo. Mami yono gwe nasinkana ekiro nga nyina byenkuweereza Sweden. Era yeye. Yoyo. Yoyo brother wange. Fiira bulago. Wabula leero mumpunzizza. Senga obaddewo. Kakodyo. Kana akakodyo kakutteyo. Naye nga mukwano tukwebaza webale kunjagalira abaana bange webale kufaayo buli kimu webale kwagala maama n'enkuba njagala kwogera ne maama n'odduka n'ogenda ekabuwa n'ompa essimu bannange simanyi nakumanya mukwano nzaawo kyendabye nti kyekigenda okwebaza sina kirala kale mukwano naye musango munkoze bubi nnyo kubanga tebankwatangako webati guno gwakubiri biri byali mu maaka bino biri mu resite kuba mulabye anguzabuzizza maama wabadde ankwatirawo kamome mpola bannange naye ng'otebye aliŋŋaanye bannange sina nakyenteebye saagala kulimba ate no surprise 225 ebadde endala no ndala muko ne keeke yiino ya Liverpool bannange bakumanyi maka nkubira ku Liverpool keeke ngenda kukubira ku video ogirabe naye mukwano tukwagala nnyo kyoba omanya neyanzizza nnyo nnyabo nange mbaagala nnyo ne hope tumwebazeeko bambi mukazi watu tumutambuzizza yakooye eggulo biki kale mukwano kale maama nnyo mukwano weebalire ddala era tujja giddamu kale mukwano nawe bakwatiddewo obaddewo amiina ewedda nzeekuuma twagala kugenda eno twagala kudda eno nzeekuumira wano mpolampola wamaama genjagala genda mu galaji naye weebale nnyo weebalire ddala tusanyuse nnyo kale mukwano singa bakubidde vidiyo tuli wano butuli bangi iva kagikube akukubira akuweereze kale mukwano kale maama tweyanza nnyo Margaret kati nyigira nnyo ono oyo mubi nnyo oli yangambye ngenda kuba mukono maama nangamba saa 5 ajja kale tugenda kusala keeke nawe tandika sala dansi Lagi
guidance. Marco, oli mubi. Wakola mama tuongeze. Maka oli mubi nnyo. Abuuza kiki kino? This is a basketball court. A full basketball court. Okay. Katujipange. Kyokka bannange. Okolera exercise. Exercise okirina ne tugamba katufune kino. Munkubye akavulu. Sikalaba akakukano. Akavulu kakutteyo. Kankutte. Ayaya, weebale mama. Ekipange tusubule ne. Weebale mama. Maka ye mupanzi. Ogenza olyanga bandi eyingira. Nengamba bankwatidde wano kugamba bali bakoze science. Nibantaka mu science nga sina bwongo ng'obwongo tebusobola ddokola akavulu akalala konna. Mama ali eno. Mbuzikira ndi ate waliwo kabi. Farida ne ngesokola Rosa ajja. Adda. Bannange mwebale. Ne weebale. Nali simanyi ojja kankubanga bw'okakuba amala. Nze mmanyi emyaka gye nkuwuliddeko ebirungi mingi. Buli kimu kye tuba tukolera omaliriza erinnya lyo. Neyanziza. Bannange neyanziza. Buli omba wala mukubira balala. Kumbe na muli babi nnyo. Mwana mulenzi. Mwebale bannange. Kintu kye munkoze bubi nnyo mwani ntemezzaako. Era ogenda katwaleko kateekeyo gwe wennyini. Akapange. Oyo yennyini. Kubanga era mpaako walinda ab'ekifaananyi nga kawedde. Temuli bangu. Bwe kati. Okay. Byonna tukuze teligamba mbuno ki. Ate era mujja okujja mukazi. Yagambye temujja mufuna. Era yatugambira nti birthday Naye wammala bayo. Bwebanga byakupanga watali lunaku lutuufu. Ne babitaddemu obukugu kati bakyusa n'ennaku. Lw'oba osuubira. Bagayika baggulewo kasiki. Kati weekweka ebintu byo tetukwinaako buzibu. kubanga olwokusatu mazzi. Awani. Kati ero kibadde ki? Leero kibadde kigula luggi. Kino kigula luggi lwokusatu mazzi.
Tujaza noonya Mama omanyi bwaŋŋambye iva nabakuleetera ku ssaawa 5 naye ne mugamba abagenyi maama nga kitandise omulumiriza alimbye nnyo omwami we nedda nga tayagala nveewo nangamba saa 5 waliwo abajja kya bannange ne bannange neyanziza nnyo mwebale kunjagala bakwagala nnyo and they appreciate you. They don't take you for granted. bakubye akavulu naawe in a special way. In a special way. Auntie Night yagambye kayebaze mami olw'okulabirira muganda we bulungi nnyo okumubeera emyaka gino gyonna process yonna ey'eddwaliro nga wooli obutava ku kitanda okulabirira Auntie Night buli wajja n'omukkiriza n'avaawo oluusi mu kiro naawe n'omuwerekerako ne mumukima yakupakejingiddeyo naawe ekirabo kino ng'akwebaza olw'okubeerawo ku lwa muganda we n'akwebaza buli kimu ekirabo kye kyekyo bannange tweyanziza nnyo tweyanzize I don't know it. Nsumululira. At night webale kutwagala. Wa. At night bachachi nsumululirako naye mama pressure eyamuse. Nango otaddemu. Webale. Thank you so much. Nange mpungiddemu. Wa. Manyi galina gangaki kale nyabo gambalasi you have given me a very nice very beautiful anze tomberedde muzibu bannange at night thank you so much wanji kale nyabo andabiridde oba wabirowoozezza oti obeereyo n'okulowooza amiina webale kutwagala bambi bakundagireko ekintu kyange kyewa wangi komawo bifune bankubye akavulu sibibadde leero bankodde ate oyo mutabani wange oyo nkiraba mukwano byonna byonna nkwebaza nga bwebalire ddala nze nabadde manyi nakinongera kubeera nga ndaba ggwe sirozezaako leero era bambi kinsanyusiza nnyo nga tange bajja kunkwata nebijja kunkwata nga agamba mukama munange nkwebaza okujjagala okundabirira nga tweyanziza nnyo tweyanzidde bwe bali kutwagala mwana munange yebala oyo okulabirira zinyisa naye nga yagala tuddukako naye mwebale kuzanya paati mwebale bajja bikuweereza byonna ojja biraba tweyanziza bannange Tarzan simanyi kyenyinza kuwa kimala byonna kimala nze ndi musanyufu mwebale kunjagala eno surprise esusse nebaliza hope oyo nebaliza hope bambi bannange tweyanziza nnyo tweyanzidde
Ono. Weebale nnyo weebalire ddala mukwano. Weebale nnyo nnyabo weebalire ddala. Buli yakakuba Henry tomuzanyisa. Oli yakakuba Henry. Naye sasobola kugenda ndi busy. This is your hug, a big hug like this one. We love you so much. Kale tugenda kusala. It has money 500. Gino giriko emitwalo 5. Mitwalo 5. Bannange. Tugendako out. Ebisente. Sinaziraba. Wazirabye. Mitwalo 5. Tugendako Bwana. out. Muhamba. Bana. Nga neyanziza gwaye. Tweyanzege abana bankubya akavulu naawe ate gwe nkukyayi. Wani ntemezaako. Nze sifaayo. I don't care. Tweyanzege nnyabo. I'm humbled. I'm humbled. Neyanziza nnyo. Ekyo kyekikulaga nti ndi musanyufu. Neyanziza. Eno surprise ate nsisi. Eno ebadde yanjawulo. Tweyanziza. Omukyala onoomumpeeramu eyo oba leero oba onoomuweeramu wasimanyi. Nkya. Gwakikutte. Yakikutte. Kikutte. Bwana. Binsobyeko. Resite mayoda kwangamba. Gauni. Ningamba. Yes. Kati nfunye bino. Minzi zonna ezikola exercise omukipinga health because ebegalingirina kyakwetaaga nga wooli. So you have everything. So this time round you roll the ball down, toss it into the net, and let's be happy together. It's movable. naye nga bwe mubisibayo kyembasaba mujjenga mubizannye. Maako obipanga naye olina okujjanga ku Sande. Kituufu najja n'abazzukulu naye nga I'm so happy. Naye nobadde simanyi nange ojja kunkwata mu buto. onyumirwa nga tukukutira balala. Wadde nakusubwa ku Henry. Gye mwakolera eri ekawakawa. Ono we Sweden. Henry gitwakola eno ku hotel. Ivis. Yes. Era nali naaba. Nabasubwa nali nina byendimu. Naye nga nali wakujja. Nga simanyi nti muntegekera nze. Ojja kisasulira. Papa, we are going to cut cake. Thank you. you. We are putting it together. Need about soda. Even Cut cake to share it. Nga obwa mission zigguka. Sinamulaba nako wayingidde. From 5 to 0. Kiri bulungi. Okay. Then we are cutting cake. Kyokka bannange laba n'amannya. We are cutting cake. Mangalita. Okay, tugenda sala cake. Tubale from 5 to 0, right? Kale. Bala. Yes. 2. Yeah. 1. Iva jangu.
Mwami buterekere buno. Aha, sikulaba. Thank you so much mwenna tubeebaza buli omu. Yes, buli muntu ateekamu effort okulaga omuntu omulala essanyu. Weebale nnyo, may God bless you nawe Katonda akuddizeemu essanyu. Olw'ebirungi by'okoze, this is not enough. Tekimala, but just it's a reminder okujjukiza nti bakwagala nnyo ate babiraba by'okola ate tebakutekinga for granted. Thank you so much. Koze ebigambo byo ebiggalawo naffe tusiibule. Okusooka neebaza nnyo sister. Yes. Night, Sweden. Yes, sir. Yeebale nnyo yeebale ddala kunjagala. Neebaza nnyo mukyala wange. Yes, sir. Ankumidde emyaka 4. Wow. Kati myaka 4 mu bufumbo. Neebaza abaana bange nti bankoze bulungi. Nkwebaza nnyo. Mwebale nnyo mwebalira kutwagala. Basebo mbeebaza. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Banange bakozi bannange mwebale nnyo. Mwebalire ddala. Mami, abatabani bange, bawala bange. Kino kye munkoze ate kati kisusse. Ekyamazima. Kyangu okwogera naye kimpunzizzaamu katono. I'm so happy. Mwebale kunjagala, mwebale kunfaako. Maama nanfiirako ddala nnyo. Anfiirako ddala nnyo nnyo nnyo. Lya nywa. I'm so happy. Mami, thank you. Abaana bange mbeebaza mwebale. Bakozi bannange mwebale nnyo nnyama. Mwebalire ddala. Night. Omuyise emirundi emeka mbuze nkuyise emirundi emeka. Emirundi gye nkuyise nkulinze Uganda. Wazema. We are going to revenge.
revenge bye munzijamu bwe baya night. Yeah, tujja kuyita. Thank you so much. Kuba nange muinako ebirungi bingi omukyalo oyo. Tujja wachi tujja kupanga uje tumukolera. Wesirikire. Tomulabo. Mwebale nnyo. Kye tusaba kyokka Mukama abawo omukisa. Mami naye akasembayo. Ndi wayogedde naawe tonnamanya nti surprise ogirimu kati mami. Njagala okwebaza Mukama olw'olunaku luno. It is an exciting day. Era nga fena tutuyanye wano. We are excited. Ekisooka akitaddemu omutwe n'ababadde emabega waakyo anti night naawe twebaza abaana nange ebimu babinkwese baŋambye eggulu kye twagala tukole nange ne bampaako butundutundu nange bwe mbadde mugamba obutagenda era muwaako butundutundu naye excitement, we thank God for the excitement ebaddewo. Mwebale kumunjagalirako ate era naye mwebaza okutwagala amanyi buli omu bwamuteeka mu kapakeji ke naye twebaza Mukama. We have stayed with him 40 years this year. So abaana bange baabano basembere kumpi wano taita siango abamu Wow, mweba surprise. Tweyanza nnyo tweyanza. Ate nawe hope webali. N'abale abatwagala God bless you. Banna. Tweyanziza. Kano kachi bannange. Microphone. Yo lunaku luno lusufu bananga abategese tusoke tubakubireko mu ngalo ez'amaanyi. Eno surprise kati yakubiri nga Taata tumukwatira ddala. Atwebaza nnyo daddy mu butuufu newankubadde ffenna atwagadde naye tumukubireko engalo ez'amaanyi. Mu myaka gye gino nga akula kale gye naakalaba muntu mulungi ddala ayagaliza wakisa newankubadde wokola ensobi takwekweka akugambirawo gwe naye abamu banyiiga naye yasigala akuyita n'agamba ekibi kyokoze n'asigala ng'ayogera naawe ng'omuntu. Ekyo si kirungi. Ali open afaayo sente nze sijja kwogera ku sente kuba zimpadde paka ne leero kasita muwa sente ndabye wali akabokisi ndabye ng'ezo zonna zange nera mwebale kuntegekera naye nga we celebrate that is years nera tukwebaza dadi webale kuba taata ddala webale twagala webale tufaako kati njogera nga ffe abaana kutuddiriramu naffe ffennyini tulina ebitutawaanya ebiwuka bye ŋŋamba twesulika n'otukomyawo nera ne twesulika paka kati okyatukomyawo tukwebaza yani oyo yesulise so we celebrate that is back. Thank you so much. Nekahaga kano. Checho. Kale, thank you so much. I think buli omu ayogeddeko eyandyagadde okwogera naffe tweyanza. Kanange njogereko. So first and foremost, Daddy, I just want to wish Daddy a happy birthday. What I know about Daddy muntu mulungi nga all have been said, all have been celebrated. Binji ebyogedwa anange nga Simon nebaza Katonda okubeera part of this family. Eno nze Daddy enaku zino mukwano gwange enyumba de ngamba ne Maggie. Enaku zino nze kati ndi ku source of wisdom, source of courage. So sinti mbeera abantu nagamba kati kola bwoti kati wanogera kwogera bwoti. So Daddy nze mwebaza kubeera nga nze muyizeko ebintu bingi nnyo every single time n'ebibuzo mubuza bingi nnyo ng'omwana naye Daddy y'omuntu akugamba wano ogenda kuyitamu. So Daddy ku myaka gino gw'otuuseeko gino egy'obuto gino Daddy I wish you a happy birthday
to you. I wish you a happy birthday to you, and I will always honor to honor and respect Daddy. May God bless you. Nange nikasaba mpeko haga happy birthday. Thank you, sir. May God katonda muwangaze, katonda akuwangaze, katonda abere nawe. Amen. Amen. Thank you so much. Show time. Yeah. Daddy, happy birthday. Thank you. Elanze just menya lakwebaza okushifa okubeera nga twagala nnyo nti mu kintu kino ekyene wekiti asoza na Twitter era nga bonna buli yenna anditwetaze ayitamu obushifa tutuukako bayita Danza izo entertainment era nga feba show time ne boyagala bandi esukka wano ya no yagala kisinga nene ne live band bule chemo kyo yagala show time yeah feba kings so yeah hope shifa to yanza ne bana okay I always see comments buli when posting shows nange kiba kinuma shifa batata batwerabira eva surprises singa ziba zaba mama nange nsanyuse leero nti we are celebrating a dad yes bwe nkolera ba surprise ku 10 nga 85 ba mama batata osangako 10 15 but at least we have a sweet dad here nga ali wano daddy ono tumcelebrating kati magi abakulaba nga daddy akuba mama emiggo nga mama akaaba era mu speech yayina wagambire daddy webale kulabirira mama webale kuuma mama akitwala nti kikulu kuba naye gyayitira alaba abantu yes alaba bwe beeyisa so essanyu lino kyemanyi tuzinye ne tulya keke but at least waliwo taata atudde atuntuza mama afunye ekyokuyiga olunaku olwaleero okay twebaza mwenna abatulabira ku Spark TV buli ali eyo thank you so much ne twebaza Spark TV tuwa omukisa guno okubanga ate tuweereze eggwanga in one way or the other abantu ne bafunamu ekyokuyiga mwebale nnyo mwebale ddala program yaffe ebeerako buli lwa Sunday ziba ssaawa 12:30 ku Spark TV every Sunday tubaagala nnyo oyita ku 0782101569 0702562157 Park and go tours and travel be bateekamu ssente bali awo Entebbe Road ku Hamida Loft Kajjansi genda ogwe wenna ayagala okutambula worldwide ne within Uganda okulambula ensi eno bayise Park and go tours and travel. Thank you so much. Bye bye. Mwebale nnyo mwenna ababaddeko mwebale kutambula naffe we love you so much naye nga bambi tusubscribing ku YouTube channel teekamu wewunyisa omwagalwawo surprise your loved one obeere nga ate osubscribing obeere nga ofuna notifications whenever we upload a new video obeere nga ate tosubwa otusanga ku 0782101569 0702562157 ye bwe tutyo bwe twewunyisiza abaagalwa baffe mu bitundu byonna ebyenjawulo gwe wonna wootutuma yenna gw'olowoozaako tukubireko ku nnamba z'essimu ezo z'olaba ku screen tubeere nga ate tukikwasaganya till next time we love you so much thanks for watching and bye bye. Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.